abayizi ku masomero ga Homies Darren Nasaran Primary School ku matabi gonna okuli Egayaza, Kamokya wamu n'Ekyebando babadde ne parade eggalawo olusomo olwokubiri. Egayaza kino kikoleddwa mu miteeko egy'enjawulo okusinziira ku bibiina abayizi bano bye balimu. Bakira buli muteeko gusooka n'okuyimba ennyimba ez'enjawulo ng'era n'abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo okuva mu bibuuzo ebiggulawo olusoma eby'omu masekkati g'olusoma n'ebyo ebifundikira olusoma luno basiimiddwa era ne bakwasibwa zi satifikeeti. Wano abasomesa abakulira ebibiina eby'enjawulo basibiridde abayizi bano obubaka omubadde okubasaba okweyisa obulungi nga bali mu luwummula ssaako n'okulaba nga bayambako abazadde ku mirimu egy'enjawulo. You have the TV, you have the tabs, you can access anything. Because at home, you have enough data. Mind what you watch on TV. Midterm exams and all the assessments were made. And lastly, we've had end of term exams. Omukulu w'essomero lino Mugudi Godfrey asibiridde abaana ban'entanda wakati mu kubeebaza olw'empisa kyokka n'abafalaasira naddala ab'ebibiina ebya waggulu okwegendereza ku mikwano gye babeera nagyo. Okwebaza abazadde abatuwa abaana n'okwebaza abaana n'okwebaza abaweereza betukola nabo mu Homies Darren Schools. Bazadde abange abaana tumanye emikwano gyabwe ate tuleme kubakkiriza kutaayaaya mu kitundu kubanga abantu abamu si balungi. Zobaka bwe mbasibirira omwana asigala awaka anyumirwa awaka naye mwabayo ku mirimu. Abayizi bano basabiddwa okwesiga Katonda wamu n'okussaamu bannaabwe ekitiibwa. Ng'obaka ngenda buwumbawumba mbasibire Zabbuli eya 23 olunyiriri olusooka olugamba ti Mukama ye musumba wange seetaagenga. Naye mbadde mbasaba abazadde musooke musengejje abaana be bagenda okulaba, temubakkiriza kulaba buli kimu. Ate mbasaba mukole olukalala lw'ebintu ebirina okukolebwa awaka. Omwana bw'azuukuka abeeko kyakola neewaayera olujja. Ne ku ttabi ery'e Kamokya abayizi bakubiriziddwa okwesiga Katonda n'okwewala emikwano egitali mirungi. Abaana bange, abaana baffe mwenna abalungi, mwekuume nga muli awaka. Bwe ngamba mwekuume tekitegeeza nti mwesibire mu nju mubeere omwo, no, mwekuume mutambule bulungi mubeere n'emikwano emirungi. Ekyo kye kisookera ddala. Mwewale gurupu embi. Mba mwine ebisolo mubirabiriremu kwega muyige. Those are basic skills you will live with to help you become a self-reliant person. Omukulu w'essomero lino Semakula Robert asabye abazadde nti bwe kiba kisoboka bandikozesezza omukisa ogw'oluwummula luno okutwalako abaana mu byalo bakole ku mirimu egy'enjawulo. Abaana 1 mubaleke bawummulemu kubanga it is holiday kuwummula. Mbaleke bawummulemu naye ate temukisussa. Abaana mubaleke ate bakole ne ku mirimu. Nze singa mbawa amagezi mu holiday muno ba maids bonna ba house girl mubagobeewo bagende nabo bawummulemu abaana bakole emirimu. Abaana mubayigirize emirimu, ekyo kye kisooka. Ekirala abaana mubalage Katonda. Bazadde bannange abaana baffe tubakulize mu Katonda. N'ekisembayo tukuuma abaana ensimbi. Eno naye abasukkulumye ku bannaabwe basiimiddwa ne zi satifikeeti. Mr. Senoga Rahman, he was our best. Kyambadde Shadrack Joshua ne Kabaga Henry Rose ku KTV Amalindire.